Okay, ali ku Mabirizi Herbal Products nkubuuzaako mukwano yonna gy'oli ogamba otya obulamu bugamba ki mwebale kufollowinga Mabirizi Herbal Products mwebale kwagala Ssenga nannyini birungo Ssenga Mabirizi Ssenga waba Selebu leero ndeeseyo Ssenga omulala ate mumuyita Selebu naye nga nkirira okubeera Selebu. Bamukwano mbabuuzaako mwenna amannya gange Ssenga Magi yatudde wano ku Mabirizi Products Herbal Products tukwaniriza Ssenga. Kaakati tugenda kwogerako ku mukwano eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Oba obudde mu mukwano bizibu ki by'ogusangamu? Oba obudde mu mukwano osobola kukola otya okusobola okulaba ng'ate okwongera mu maaso ne kutamenyeka? Tuleese Ssenga Magi ayongere okubeera nga atunnyonnyola. Omwana omuwala obufumbo bwe bulemye, omusajja akumenya omutima, beerako. Tugenda bba ku lugero ojja kiwulira. Ssenga neeyanziza nnyo webale kunnyanjulayo. Bamikwano ensonga z'omukwano zireese obuzibu era ensonga z'omukwano bangi buli muntu awulira akooye okwagala naye wandibadde okola otya ddala okuzuula omwagalwa wo ddala oba akwagala. Mukwano neekwataako ate tumanye ddala omwagalwa wo ddala byakugamba bye bimuli ku mutima, ddala byakusuubiza ensi n'eggulu, ddala byakakasa. Bangi mutaddemu ensimbi okugulirira omukwano. Omukwano tebagugula na nsimbi, wabula bw'oba olaba omwagalwa wo oyo omusika tavaayo gy'ali, mukwano neegattaako ate tuzuule omwagalwa wo oyo nga tugenda kukozesa enkola eyaffe ejjo twanguyiza tumanye omwagalwa wo ddala byaliko by'oliko. Omuntu oyo katugeze nga muwalaze nga akugambye nti Ssenga omwagalwa wange sitegera ki byakola ki byaŋŋamba oba omwagalwa wange yamenya omutima, oyinza muyamba otya? Nsobola okumuyamba nga nkozesa eddagala lyaffe ery'obutonde okugezaako okumanya omwagalwa oyo oba akuliko oba takuliiko, era kyonna ekivaamu nkusaba okkiriziganye nakyo kye mba nkugambye oba kituufu akuliko oba takuliiko. Osobola okimutegeeza busaawa eyo? Nsobola okikutegeeza ku ssaawa eyo gwe kasita ompa amannya g'omwagalwa wo gombiriri n'agago mba nsobola okubuulira ku nsonga z'omwagalwa wo oyo. Ssenga okola otya, omuloga? Sijja kugamba nti muloga, wabula lwaki ekintu ekyo nkireese olunaku olwaleero bangi bali mu kukaaba nga bakaaba mu nsonga emu z'omusajja amenya omutima omukazi akoze kino nandyagadde okumanya omuntu omutuufu gwentambula naye era gwogenda owangaala naye. Ate ng'abasinga tebamanyi batuufu. Yes, naye nze nnyo ngenda kulaga omuntu wo ddala nti mutuufu bw'olemereko oba okkirize ng'omanyi ky'olemerako ddala kikyo. Nawe omukyala ali eyo omwami wo ng'asusizza okwenda ayagala ono n'oli osobola okujja netumusibira. Omusajja nga owulira omwagala naye ng'omanyi oli mweteefuteefu okubeera mu bufumbo naye tumutuuza. Tugenda kumutuuza omwagalwa wo oyo ate obeere naye ebbanga lyonna. Omuyita n'omutuuza ye ng'omuntu. Tumutuuza mu ddagala. Tugenda kumutuuza nga tukozesa ebikolo ebyaffe eby'obutonde. Bamikwano tuba tetuloze, tuba tuloze mukwano. Ani atayagala kumwagala? Ate nga buli ali mu mukwano aloga. Buli ali mu mukwano aloga. Lwaki omukwano gulumya. Omuntu ayinza obeera mu mukwano n'afa naye ng'afudde lwa mukwano. Kakati gwe lwaki bw'oba olaba ekintu ekigenda okuseebinga essanyu lyo, ogwo omuntu gw'ogenda okuggyamu abaana bo ng'olaba agenda, lwaki tomuwa kabbawuti? Ssenga tujjamu akabbawutima ate twongerezeeko n'ebyokuganja ng'oyo omwana ow'obuwala ali erudda eyo oba omwami ali erudda eyo. Mukwano tomenyeka na mukwano ng'ate we tuli tujja kuyambako mu nsonga zonna.
kasitona atutuukirira. Senga oyogedde ku kintu ky'okuganja. Okimanyi nti n'abakyala b'ennaku zino tebakyaganja, tebakyali baganzi eri abaami bwabwe. Olowooza kivudde ku ki? Ensonga zivudde nti abaami baffe balabankana nnyo. Agenda n'alaba ow'akabina n'alaba ow'ebbeere naye kyandibadde kirungi omwami wo n'omwenywerezaako. Okimanyi nti naawe oli mwetegefu okutuula naye. Omwami n'omuteeka mu cupa. Tejja kuba cupa bw'onaaba ng'omukoyo ojja musumulula olutagende. Naye bw'oba ng'okyamwetaaga munywerezaawo. Senga kino kankiyiseewo. Bw'oba oyagala osiba omwami wo omwagalwa wo ng'owulira omwagala. Jangu bw'okimanyi togenda kwawukana naye. Era naawe gwenna atakakasa omuntu wo nti oba onaabeera naye ewange totawaana kumusya. Era sijja gikuwa kubanga ngenda sooka kubuuza bibuuzo byange. Beba abantu boolaba abetta ng'omukyala amukyaye, omusajja akoze eki? Amukyaye. Kiva ku ddagala lino likola ki? Likolebwa. So ng'omuntu bw'oba ojja n'ogamba senga njagala kumusibira musajja wange, senga njagala kumusibira mukyala wange, making sure nti y'oyo bw'ogenda okubeera naye. Era omwagala okuviira ddala ku ki? Ku mutima, munda nga si byakwogera. Awo tukolera omulimu. Ojja kudda kwebaza. Ojja kudda buzi kwebaza naye nga ffe obukolo tukoze eki? Tugulunze. Yes. Abaana ab'obuwala abali ebudde eyo tumenyekana mukwano tewebula nga tetulina engeri gye tuyinza okukikolako. Kye tusookerako tusooka kuzuula muntu oyo ddala akuliko oba takuliko. Bwe tunaamaliriza ekyo ate tumanye butya bwe tuyinza okunyweza omukwano gwaffe n'omwagalwa waffe. Kobeere omwami, kobeere omukyala ali ebudde eyo. Mukwano tomenyekana mukwano ng'ate wetunda. Okay, ndowooza senga mumuwulidde. Bantu bangi mukaaba nnyo n'ojja n'ogamba senga omusajja mwagala naye ye tanjagala, senga mpoze buli kimu. Naddala abasajja bannayenga bakaaba nnyo. Omuwala mwagala muwadde buli kimu naye oba ayagala ki? Omuntu oyo abulamu kalikokka. Wekateekemu olabe ajja kweleetanga yekka. Ajja kukubira yekka essimu. Agaye munnaaye nze ndi bweti ne bweti. Olabe ng'ekitukola ki? Kigenda mu maaso. Tobeereyo kwebaka. Omusajja akusuddewo. Nammwe abakyala be baasuulawo bangi. Omusajja yakuleka mu nju n'agenda ne zimalaaya. Omukyala nga bakusuulawo ng'omwami wamuzaalamu abaana. Mukwano nkusaba naawe onoonyeeko. Yadde nga tokyalina mutima gugingana na mwami oyo naye njagala tugule obuganzi eri abaana baffe. Omwami oyo abeere ng'ebirowoozo bye birowooza abaana be newaanawasa abakazi baleka naye ng'omutima gusigala baana kubanga abasajja naawe akyayagala okudingana n'omwami we munange naawe era ate tukole ku nsonga ezo. Omwakazunzanju kinajja ng'azunga muzunzi. Omwami n'abeera ng'omutima gwe mutebenkevu ng'ate buli wamu naawe. N'olwekyo mukwano okusaba togwamu ssuubi nti nze lwaki nadiba, lwaki nze sirina ngambako. Mukwano ate n'ekirala mufune ku ddagala kyogwo eky'emikisa. Waliwo abakyala abatambula mu makubo. Atambula okuva wavudde ewaka n'agenda ku mulimu n'akoma nga tewali musajja amusiiyizaako. Omuntu oyo aba alina omudibo. Guba mudibo gwennyini. Nange olina omudibo oyinza n'okwekanga nga mu famire y'ewammwe otunuulira gy'ozaalibwanga wonna bwebatyo. Nange nno oggyeeko omudibo ogwo osobole ate okufuna amaka otuula. Ate nakino katukibagambe omukazi yenna tanaaba mazzi makalu. Lino eddagala etugamba ery'okunaaba teribeera lyakuloga. Katonda ayamba yeeyambye ensonga lwaki yameza omuddo gwo n'akola ki? N'aguteekawo. So osobola okugenda okukera ku makyono genda mirembe omunaabe. Kera ku makyono getayana okole ki? Omunaabe. Ebisigadde sijja byebagamba. Jangu tukuwe ekyogo nga kijjudde osobole okubeera nga olina emikisa bakuyaayaanira bakuwa. Naye abakyala basinga babebakako nga tebalina n'akamu ke babawadde.
n'agenda ew'omusajja n'asulayo ku makya n'akeera n'awoleka mu nnyumba ye n'atambula n'agenda nga tamuwadde wadde n'ekya n'ekikulu oba olina omuliro guli eri gw'otamanyi oba oliko ekisiraani ky'obutaweebwa atoyagalwa emikwano gyonna gy'okolagana nagyo abantu babeera baagala kukozesa bukozesa kyokka ng'ate bwegula gye bali nange nno wefeeko obulungi kwefaako abakyala bangi tulowooza nti bwe twesiga ekizigo ne tutambula olwo tutukudde naye nga munange ebizibu by'olina byebingi olwekyo weerwaneko olw'ekizibu lw'obulwadde bwo bw'olina kubanga teri agenda bukujjanjaba ate nekino kankibagambe omukyala tosobola kujja n'ogamba nti nno nze kannaabe kayaayana nga tusoose kwejjako kiri kisiraani kikuliko sooka weeyambulule wejjeko ekisiraani ekyo then onaabe eddagala lyaki ly'empisa naye nga temwerabira nti muli ku Mabirizi Herbal Products Limited shadow ennungi kwoyigira buli kimu kati twazze kutereeza maka agayuuze amaka abali mu courtship abeeyagala nga tebikwatagana bulungi nnyo oli asikaze eri naawe osikeze eno twagala mubeere nga mukwataganamu buli omu ng'afuna essanyu nze senga Mabirizi ndi ne ssenga Margaret Kikozi abakyala kama kamununu kali wano anyway naye nga kati tubasiibula siibula ku bantu tugende kansiibule bamikwano mwenna ababaddeko bamikwano okusaba ensonga ezo ziteeke n'okola ate osobola otunoonyako ensonga y'okwejjanjaba okwejjanjaba obutonde ensonga nyingi nnyo zetukolako otunoonyako ku namba y'essimu 0704737114 tubaagala nnyo mubeere bulungi